The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital kamanya nze Farida Bikobero kubanga ate mbatambuza mu show yaffe ey'olunaku lwaleero nsuubira nti mwasuze bulungi ennaku z'omwezi ziri 2 mu mukago omwezi tuli mu gwa November omwaka tuli mu 2025 mbaaniriza show yaffe The Mighty Drive etambulira ddala kuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 tuba twogera ku nsonga nnyingi nnyo naye olunaku lwaleero tugenda kubanga twogera nsonga za nnono, nsonga za buwangwa, nsonga za Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. So mu studios ntuddemu ne Executive Director owa Buganda Heritage and Tourism Board, Mr. Najib Nsoboga. Tugenda kubanga twagala okumanya Buganda Heritage lwaki yatandikibwawo, mandate yaabwe erichi, era abagala bakoze mulimu ki okwagazisa abaana abato okubanga ate baagala obuwanga bwabwe, n'ennono yaabwe okulaba nga ate
tebagisuula bbali. Era olw'ensonga eyo njagala tutandikirewo show yaffe ey'olunaku lwaleero. Nkwaniriza nnyo ssebo okuba nga ntuddeko nawe mu studios era n'okwebaza okuba nga okuumya akadde. Nange ndi musanyufu nnyo okuba nti ndiko wano mu studios eza Digitalk. Studio gaggadde ate ezirabwa ensi yonna. Ndowooza nti kiba kyanjawulo nnyo okuba n'omukisa ogwo okujja okuwayako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Uganda yonna okutwalira wamu ku nsonga ezikwata ku buwangwa bwaffe n'ennono ate n'ebyobulambuzi. Nze Najibu Nsubuga, nze Ssenkulu w'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyobulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board. Abanteeseteese baadde banteekateeka tebangaye nti nja kwogera na Luganda kubanga omulamwa baagutadde mu Lungereza kati nenzija nga neeraliikiridde titugenda kwogera ensonga ez'ennono tuzogere mu Lungereza tekisobokerako ddala. Neesiimye nnyo okuba nti ensonga z'ennono tugenda kuzoogera mu nnono tuzoogera mu lulimi lwaffe lwennyini. Weewaawo. Kakati abakulabye olunaku lwaleero njagala obannyonnyolemu katono Mr. Najibu Nsubuga yaani mu bufunze. Neyanza nnyo neyanzeege. Nze Najibu Nsubuga mu bufunze ndi musajja Muganda neddira Mamba era ndi muzzukulu wa Gabunga Sagala mu Buwaya. Ssaabasajja Kabaka mu mwaka guno gwa 2025 yasiima n'anseeseetula okuva mu buweereza bwe nalimu ng'omukwanaganya w'emirimu minisitule y'obuwangwa n'ennono. N'asiima nkulembera ekitongole kye ekyobulambuzi n'ennono ki Buganda Heritage and Tourism Board. Era okuva olwo paka okutuuka olwaleero emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tugitambuza kinnawadda era tugiddukanya bulungi. Ekitongole kino eky'ebyennono n'obulambuzi kitandikibwawo ddi era lwaki kitandikibwawo? Ekitongole ky'ennono n'obulambuzi beene yasiima mu mwaka 2014. Ekitongole kino ne kitandikibwawo mu butongole kubanga emabegako wali ebyobulambuzi byalinga bikolebwa naye nga bikolebwa department mu ministry ey'obuwangwa. Kakati nga muli department y'ebyobulambuzi yali etambuza ensonga z'ebyobulambuzi okutuusa beene lwe yasiima ne tufuna ekitongole ekyetongodde mu 2014. Mu kaweefube w'okugezaako okulaba nti obuweereza mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka buteekebwa ku mutindo ogwo ogusaanidde ate n'okwongera amaanyi mu ebyo biba byetaaga okusitulwa mu nteekateeka y'okwolesebwa kwa Buganda okw'okuza Buganda ku ntikko nga bw'ogirekanga department just department ministry nga kizibu nnyo okutuuka ku biruubirirwa ebyo ebinene. Ebiruubirirwa byali binene ng'ate we mukolera wafunda mwetaaga ogaziwa. Wow. So ekitongole ne kitandikibwawo ng'omulamwa gwakyo omukulu ffenna nga bwe tukimanyi nti mu Buganda omulamwa omukulu gwe gw'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Engeri yokka gye tusobola okukuuma n'okutaasa Namulondo kwe kukuuma ebyobuwangwa n'ennono zaffe nga teziseeseetuse oba nga tezisaanyeewo. Kati beene kyeyava asiima ensonga enkulu eyo Namulondo kwetambulira ku buwangwa n'ennono etambuzibwa ekitongole ekyetongodde. Ogwo gwe mulamwa ogusookera ddala ogukakasa nti tugezaako okulwana okukuuma ebyobuwangwa byaffe ate n'okubikulaakulanya nga tubimanyisa abantu basobole okubyenyumiririzamu. Ekyokubiri kwe kulondoola n'okukakasa nti tukuuma era tuba n'olukalala olwetongodde olw'ebifo byonna ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka nga bwe tumanyi nti Obwakabaka bulina ebifo by'ennono bingi okuviira ddala ku biggwa ebyaffe mu bika. Buli Muganda alina ekika mwasibuka era buli kika kirina wekitudde. Tulina ebiggwa ebirala ebitambuliramu ensonga z'obuwangwa n'ennono ate n'ebifo ebiri ku mutendera gw'Obwakabaka ng'amasiro g'Abassekabaka, ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba, embiri za Kabaka n'ebifo eby'obutonzi natural heritage nga bwolaba ennyanja n'emigga. Tulina ebiyiriro ebyekalagala, ebiyiriro ebyesezibwa
n'ennyanja eno Nalubaale, olubalama lwa Nalubaale n'ebizinga eby'Essese bimu ku bintu ebikulu byonna bye tulina ebisikiriza abantu bye basaana okujja wano mu Uganda n'abavudde bunaayira okujja okubyettanira. Omulamu ogwokusatu kwe kwakazisa abantu ebyobuwangwa n'ennono zaabwe nga tubalaga omukisa gw'ebyenfuna ogubirimu kubanga ensi etambulira ku byanfuna. Bweguli ekintu kyonna ekitaliimu byanfuna tekisikiriza nnyo. Tekisikiriza. Teri muntu ayinza kukeera kumakya kumala budde mu kintu nga tekiriimu kukola ki? Nga tekiriimu kufuna. Kakati okulaga abantu emikisa egiri mu buwangwa bwaffe bwe twali tulowooza nti abazungu bwe bajja wano ne baleeta eddiini engenyi zino ezajja ez'obukristaayo, obukatoliki n'obuyisiraamu ne bagamba nti ebyaffe byonna bya sitaani. Era bajjajjaffe bali abaaliwo mu biseera ebyo ne bava ne ku nsonga zino ne bazivaako ddala ne baziziika. Naye abazungu bwe yagira wano yasanga Abaganda beeteekateeka bulungi mu nkola ey'emirimu era yeewuunya nnyo okusanga engeri gye twali tutambuzaamu ebintu byaffe. Yatambula omuzungu omu Henry Martin Stanley yatambula mu Africa eno kyenkana kutuuka kugimalayo era bwe yali awandiika mu kitabo kye The Journey Through the Dark Continent, okuseeyeeya mu semazinga ow'ekizikiza, yagamba nti yeewuunya nnyo bwe yatuuka wano e Buganda ng'abantu b'e Buganda bambala n'okwambala nga bagunjufu. Engeri gye yayita abantu baali tebakola ki? Tebambala. So amagezi ago gonna ntugasuula kubanga baatugamba gaaki? Bya sitaani. Naye Ssaabasajja n'atutuma tuddeyo tulaga abantu emikisa egiri mu magezi ago aga sitaani. Olwaleero olubugo backcloth lukozesebwa ku bintu eby'amaanyi eby'omuwendo. Kampuni ennene ezikola engatto nga Nike, kampuni nga Mercedes elukozesa ng'ekola zi wheels ez'emmotoka and all that. So ogenda okulaba nga ebintu byaffe bingi bya mugaso birimu omulamwa. The industry ey'okuluka, the weaving industry and the crafts industry, olwaleero zizimu ku industry ezisinga okubeeramu akasente akangi ebintu babiseera nnyo ebyo by'obulambuzi. So bene natutuma tulage abantu tubazibula amaaso nti bino bye batugamba nti byemabega bya sitaani ate birungi nnyo birimu n'ebyenfuna bye tusobola okukola ki? N'ebyenfuna bye tusobola okuggyamu. Omulamwa ogusemberayo ddala kwe kutumbula ebyobulambuzi nga tubisimba tubijja mu byaffe, ebintu byaffe bye tulina wano eby'obuwangwa n'ennono ne tujjamu products oba packages abalambuzi ze basobola okujja ne beeyagaliramu, tourism packages mu kye tuyita olwaleero cultural tourism, obulambuzi obwesigamye ku buwangwa. Ensi zonna okwetooloola semazinga zonna ojja kukizuula nti ekintu kyokka kyokka kye balina nga be bakirina bokka bwe buwangwa n'ennono zaabwe. Kituufu. Olwaleero bw'otambula Uganda eno n'ogyetooloola ojja kusanga nga ffe abantu ffenna ebika 54 ebiri mu Uganda oba 52, amawanga 52 agali mu Uganda ag'enjawulo. Ekitwawula ffenna kwe kuba nti tulina obuwangwa bwaffe obweyawulidde ddala ku bw'abalala. Aga nti waliwo eggwanga eriri mu mambuka aga Uganda ne muba mugenze okuwasa okuyingira wali mu nnyumba mugenda mufukamidde, mugenda kumutambula wansi mufukamira ne muyingira. Kakati omuzungu bw'aveera ewaabwe buzungu najja okuwasa eno oba ne waba tazze kuwasa eno naye n'agamba nti njagala kgendako mu Africa kulaba bwe beeyisa. Bwe tubalaga emigga nabo emigga bakola ki? Bwe tubalaga ebisolo basobola okufuna gye bafuna ebisolo. Naye kye tusobola okubalaga kyokka nga tebakirina ewaabwe ekyenjawulo bwe buwangwa n'ennono zaffe, y'engeri gye tweyisaamu nga abantu. Ekimu ku bisinga okututunda nga bannayuganda wano kye kigaa nti bannayuganda bantu balungi baaniriza. Olunaku lw'ejjo twabadde twaniriza abasirikale okuva e Nigeria ewaze okutukyalirako embuga. Naye nga kibasinga okwogera nti okuva we twatuuse wano
okuva twatuuse ku kisaawa abantu bakola ki batwaniriza abantu bonna basanyufu bantu kati bo ebintu ebyo waawe si bwe biba otuukawo ne bakusindika twakuyitako buyisi tabagala nagenda ku Saudi Arabia eyo naye abantu bwe basinga okutya mu mikolo egyahijja Saudi Arabia be ba Nigeria era kubanga bo bantu ba miki buli wamu bateekawo amaanyi so nti bwe batuuse wano beewuunyizza nnyo kulaba abantu bali welcoming their calm and all that so bene naaga nti tugende tutumbule ebintu byaffe kubanga byanjawulo abantu abali eyo ebweru tubibaagazise ate kiyamba n'obuwangwa bwaffe okukula kubanga oba tebusigadde ku mutendera guno gwokka gwe tuliko wano olwaleero nti ekintu bwe kitambula okuva wano ekyasinga okuleetera enkola ezaffe ze twalina wano nga abazungu tebannajja okuzikirizibwa kyava kuba nti abazungu baali tebazirabangako ekyokubiri zaali tezirina we ziwandiikiddwa ebintu byaffe era tugamba mbu abasinga bagamba obuzibu bw'obuwangwa bwaffe tebuli documented tebukolako reference yes kati nti ekyo kyayanguya nnyo okusaanyaawo ebintu byaffe ga nti tolina w'obisoma olwaliro obweyagala okutegeera Katonda byagamba bayibuli olina Kulaani kakati ebyennono byo wemba njagala okutegeera mukasa onoonya muzeeyi omukadde nakunoonya omuntu oba omulubaale ate nga abamu baba nabafere sometimes abasinga nsaagadde ga nti abasinga naye abamu mulimu abafere bangi nnyo abeerimbiseemu so ne tutandika okukola products ez'enjawulo eziraga embeera z'abantu baffe abaawano ze balina okuwangaaliramu kati omuntu oli bwajja n'alaba nti Abaganda basinzanga bwe bati lwaki bagambanga nti Abaganda baali ku sitaani naye nga tebakolanga ki basinzanga emmere Uganda emu ku nsi Mukama Katonda ze yawa omukisa ogutaliiko buyinike ye Uganda kubanga Uganda eyina emmere bisinga buli kyoteeka mu ttaka kidda era olwaleero bwe weegendereza nze nakolako lumu 7 enkizuula nti wano emmere tugabanga be bwogenda mu restaurant kyebasinga okuwa ekingi ebeera mmere ekituufu era restaurant ezisinga zitunda nva kyovola bwogamba bampe ennyama n'emmere yonna yes restaurant zitunda nva naye emmere is in plenty emmere mpitirivu nga bw'oyagala bw'ogifuna so omuzungu abali eri abatafuna mukisa gulya ku mmere eri fresh najjako wano ne tumuwa ku mmere yaffe gye tujja mu lusuku butereevu ne tugifumba ku lunaku lwennyini tebagiterese mu fridge tebadde mu fridge kumala nnaku nnyingi kati ebyo bene n'atugamba nti mubayite bajje banajja babiraba ate tebajja kukoma kubiraba batuweeyo ne kuki batuweeyo ne ku ssente tusobole okutambuza obulamu oyogedde ku kubugiriza ebifo bino ebyobuwangwa naye ate era tumanyi nti waliyo ebifo bingi nnyo ebyonooneddwa waliwo ko site ze mubugiriza ze musobola okubanga mugamba abannayuganda nti ebifo bwe biti ne bwe biti ebyo byo twasanga byonooneddwa naye kati ng'oggyeko Kasubi omulimu njagala okugwebaza gwo Kasubi ekoleddwa twavaayo luli era omulimu gw'amaanyi ddala naye waliko ebifo ebirala bye musobola okubanga mujjayo munokolayo ko ne mugamba bannayuganda nti ekifo gundi ne gundi kubanga embiri ezisinga ezaali ku busozi zizze zisaanyizibwawo olwabo abagulayo abalina ssente ennyingi ne boonoona ne bateekako ebyabwe kakati okuva nage kufa abazungu we bajja wano bakyusa ebintu bingi era nga mu kimu ku byebakyusa y'enkola ey'ebyettaka ne baleeta ettaka erya mayiro ettaka lino erya mayiro abantu abamu tebakimanyi nti abazungu be bakola ki be baalireeta kubanga mu Buganda wano ettaka lyonna lyabeeranga lya Ssaabasajja Kabaka yalinga nannyini ttaka kituufu nga yasalawo n'agamba nti Nsubuga muzukulu wa Gabo nga muwadde omutala ekyannamukaakaawo agende abeere eyo kusinza ku ebyo byakoze nga takuwa buwi naye ng'asiima kyavanga ku buzira olw'emirimu gy'okoze egy'enjawulo gy'oweereza eri Obuganda n'akuwa kakati mayiro eno bwe yajja abaami abaaliwo ebiseera ebyo bangi baagabana ku mayiro
era ekinnaku nti mu mayiro ezimu ze baagabananga mulimu n'ebifo byaffe ebyennono. Abaaliwo ebiseera ebyo baali bantu balungi kuba okutuukira ddala ndowooza mu myaka eg'70 n'ekinaana ebintu tebyatundibwa nnyo, tebyayonoonebwa. Era bw'osoma ebiraamo by'abasajja bakulu abo abaaliwo ebiseera ebyo bawandiikanga bulungi n'agamba nti ettaka bwe liti ne bwe liti lyo teritundibwanga kubanga liriko ensonga enkulu y'Obwakabaka. Naye emirembe bwe gyajja gikyuka okutandika mu myaka egy'ekyenda ne gye tulimu gino egy'enkumi 2000 ffe abaddawo ne twayagala nnyo tusomye nnyo twetanidde nnyo eddiini magezi mangi ate n'ebyenfuna ne bikalubamu abantu nga banoonya kubaawo banoonya riziki kubaawo tategera lwaki aleka eka y'ettaka okutuula obutuuzi nga talina kyakola kati ne tutunda abasinga ne batunda ate nga be baguza tebamanyi nsonga ziri awo we bakoze eki we baguze. Ti omusajja wajja n'ava mu mambuka ga Uganda n'omugamba nti awo waliwo Mukasa takutegera nakyoyogerako ewaabwe balina we bamuyita linnya ddala ye Mukasa takola ki tamutegeera ye Mukasa tamumanyi naye ewaabwe naye gyali naye gyali lwakuba akyusa erinnya kakati ye nga agenda nga akola ki ng'asaanyaawo. Naye Obwakabaka nga butambula n'ekitongole ki Buganda Land Board ne Minisitule y'Obuwangwa bugezezaako okuddamu okusala entotto okusookera ddala okuteekawo enambika erambika entambuza y'ettaka eryekuusa ku bifo ebyo kubanga ne mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro mwekali akagamba nti ne bwe mba nnina ettaka naye nga ku ttaka eryo kuliko abantu abalinako ebyabwe nga ebyobuwangwa byabwe ng'amalaalo g'abajjajjabwe gabadde okw'emyaka mingi ebijja biri okw'emyaka mingi nyinza obutasobola kubijjako nga bwenkola ki nga bw'oyagala. Kati Obwakabaka nga butambulira mu kawaayiro ako tugezezzaako okulaba nti tutaasa ebifo ebyenjawulo naddala embiri z'Abassekabaka mu Busiro ez'enjawulo. Era bw'ogenda mu Busiro olwaleero ojja kusanga embiri ze tutandise okutangira ne Bbugwe ow'amabulooka. Bw'ogenda wa Ssekabaka ebugwanya n'ogenda Ejjimbo ojja kusanga embiri ezo ziteereddwako Bbugwe nga wa Bisemiti. Bw'ogenda e Kasengejje w'Akamaanya embiri ezo ziriko Bbugwe. Bw'ogenda ne mu mbuga endala nga embuga eya Kawumpuli e Buyego ogenda ku Mawuuno ojja kusanga ebifo ebyo byonna bigenze biteerwako Bbugwe enkola ez'enjawulo. Emabegako Obwakabaka bwali butandise ku nteekateeka egenda mu maaso ey'okuddaabiriza n'okubbulula ennyanja ya Kabaka Mundendo kubanga ennyanja eno abantu bagyesenzaako bangi mu biseera ng'Obwakabaka tebuliiwo era ettaka lyalyo ne balitwala. Ekyennaku nti etteeka ly'ettaka ne ssemateeka bwe yajja mu 1995 bwe baddamu okubaga ssemateeka yawa abantu omukisa okutwala ettaka eritaali lyabwe. Nti omuntu bw'aba abadde ku kibanja okumala emyaka 12 afuuka bona fide occupant ku ttaka eryo. Kati okuba nti Obwakabaka bwali bumaze emyaka 27 nga tebuliiwo abantu abasinga abeesenza ne ku ttaka ery'Obwakabaka nga bakimanyi nti lya Bwakabaka ne balemerako. Ssemateeka yabawa omukisa mu kawaayiro ako okufuuka ba bona fide occupants ku ttaka eryo ng'ab'ebibanja abalina okuweebwa ekitiibwa era nga tosobola kuva buvi mu bbanga n'obagobawo ku bifo ebyo. So gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka egenda mu maaso n'okulaba nti tutaakiriza ebifo byaffe ebyo byonna ebirala ebisigadde okubanga bye bitufuula kye tuli. Ate n'abantu balina okukimanya nti oyinza okukola ebintu Muganda agamba nti ennaku z'omubbi ziba ameka? Kakati oyinza okukola ebintu emisambwa ne gisirika okumala ebbanga naye kiribedde emisambwa girikola ki? Ne givaayo. Baatunyumizanga edda abantu abaazimbanga ku nsozi eyo naye n'azimba ennyumba n'atagisulamu nga bagamba tebagisulamu abasingawo. Nali ndowooza byakulimba byakusaaga naye nze nakyerabirako nange kennyini ennyumba nga temusobola gisulamu
nogamba wali ofaaki nti eriko bannannyiniyo abakola ki wazimba awatali watuufu. So abantu balina kumanya kye tuli nga ffe abantu. Ntera nnyo okuwa ekyokulabirako ekigamba abantu abawakanya obuwangwa nnono zaffe. Ne mugamba nti Katonda mu nsi asinga amaanyi, teri asinga Katonda amaanyi mu nkola ya mirimu n'obuyinza. Era tewali kiyinza kubeerawo nga Katonda oyo tayagadde. Kakati bwe tuba ffe tugenda mu biggwa byaffe ne tusaba ne tufuna bye tusabye ne tuwona ebitutawaanya, ongamba otya nti bino si bya Bwakatonda? Kubanga singa tebibadde bya Bwakatonda byensabye tyasaaliwa tebyandize. Naye mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono Katonda yaani gwe tusinza? Katonda gwe tusinza yo yali waggulu, nannyini byonna, kamala byonna wa buli buyinza ku nsi eno. Kakati ayina bamalayika baatutumira ab'enjawulo, ensambu egyo egy'amaanyi gy'owulira be bamalayika be bamalayika be nti bw'oba oyagala okusaabala ku nnyanja, malayika omukulu ali ku nnyanja ye Mukasa. Embeera bw'eba yaladdu tubitabuse kiwanuka yatuluddewo awo. Kati nti abo be bamalayika bakoloola tubeera ne basainti abasinga twagala bamweyana banayakotuledde bamweyana waddiiro akuwa obugagga nga bw'oyagala nga bwe tulina basaints mu Bible nga bwe biwandiikibwa ne mu Quran. Kubanga mu Quran bwe tulina buli woba osaba mu ddiini y'Obuisiraamu nogaa nti sallallahu alaihi wasallama ne bano ba ridwanullahi alaihi basahaba b'omubaka nabo n'obogerako n'olanya. Yes. Kati naffe bwe tutyo Katonda bwe yatuwa abo bamukasa bamweyana bakiwanuka abo bamusisi okuba nti batuyamba mu ntambuza yaki nti batuusa okusaba kwaffe obubaka bwaffe Mukama ne bugenda waggulu. Era Mukama yali yayagala nnyo abantu ba wano kubanga Abafirika mu ddiini yaffe bisinga obusaba ebintu bituukirawo. Mu ddiini eno ey'Ekifirika bw'osaba ebintu tebirwawo naye genda mu kyaki oba mu muzigiti oyinza osaba paka kufa, oyinza okuuta ekyenyi bagamba bafunye ne sigida naye nga kyosaba tonnakifuna nga tekinnaba kujja. Kati Mukama yali yayagala nnyo obuwangiro bwaffe ey'Afrika. Era ayinza okwesanga bannaffe bo mu buwangwa bwabwe bye basaba nabo babifuna mangu. Twanzi nagenda natuukako e Saudi Arabia nga basajja tebali bubi. Kituufu. Bw'ogendako Bungereza esibuka obuprotestanti tebali bubi kubanga byebyabwe bye baliko tebakookera kitali kyabwe. Bw'ogenda mu Bayindi abasigala ku Buddha nabo bali buki? Bw'ogenda mu Abachina tebasoma Busiraamu, tebasoma Bukristaayo, tebasoma Bukatoliki, balinga Abajapaani naye bali bubi. Abajapaani bali bubi. Kakati ffe be babuzaabuza ne tuva ku byaffe ne tukwata amadiini agatali gaffe, enzikiriza etali yaffe. Anti tosobola na kusaba bulungi, wali osaba tobitegeera na bulungi, tomanyi na butya bwe basaba. So kati obuzibu bwe bwakola ki? Bwe bwava ne tuva ku byaffe ne tukwata Katonda ate bye yawa abaki abalala ate ne tubyetanira nnyo. Batambulira ku ebyo n'ateekawo n'amaanyi n'awalana munne. Eddiini zino nze we nasooka zitegeerera mu mbeera yaazo, eddiini bwe zaatuuka wano mu biseera bya Ssekabaka Mwanga II, abantu bano baafunanga abagoberezi ng'asobola okujja mu maka gamu omukristaayo n'afunamu omuntu omu, n'omusiraamu naye n'afunamu omuntu, n'omukristaayo n'afunamu omuntu. Bwe twagenda mu ntalo z'eddiini nga nze Nsubuga nina abaana bange 3. Ninako Kizito musiraamu, ninako Miiro mukristaayo, ninako ne Wamala omukatoliki. Kakati abaana bano 3 mu ntalo z'eddiini buli omu yakwatanga ekitala n'akitunuuliza muganda we. Kati eddiini zino bwe ziba nga ddala zaali za Bwakatonda zituusa zitya abooluganda 3 okuttiŋŋana ne betta mu mbeera bw'etyo. So olaba nti
twetaaga okuddayo okwetegereza kunono yaffe obulungi otunuulira population ya Uganda abantu abasinga baana bato naye ate abaana abato bano be batalambikiddwa bulungi kumanya nnono yaabwe n'okujagala. Njagala okumanya enteekateeka eriwo n'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekyokuba nti kyagazisa abaana bano abato ennono yaabwe kubanga bo abatembeeta eddiini bakyagitembeetera ddala era ng'abaana bakyagendera ddala buli lunaku wabeerayo abalokoka wabeerayo be basiramula naye kyo ekitongole kirina mandeeti ey'okubanga ate kyagazisa abantu bano ennono yaabwe kyo kikozeewo ki? Webale nnyo nga bwe nagaye nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti obuwangwa buno bukuumibwa n'okutumbulwa mu bantu ab'enjawulo naye ojja kwegendereza nti ekitongole kibeera ku level gye tuyita the policy and advocacy level. Yes. Okukola enteekateeka eziyamba ebintu bino okutambula obulungi era tukubiriza nnyo abantu okulaba nti bawa ekitiibwa obuwangwa bwabwe n'okubwettanira naye ekisinga okubeera ekikulu kyetukubiriza abantu ge maka abantu bano mwe basibuka kubanga amaka gwe mutendera ogusinga okubeera omukulu mu kubumba obwakabaka bwaffe era omuntu mu maka mwakulira era mwamala ebiseera bye byonna era gye tutambulira eyo bwe nkola ebintu ebitajja nsa oba ŋŋamba nti oba oyo yakulira mu maka ki alinga ataakulira mu maka ono muntu kika ki yakulira wa kiraga obukulu obwa institution eyo ey'amaka mu kutumbula ebyaffe n'enneeyisa nazzi kuno embeera nga tennakyuka nnyo bajjajjaffe baatukuŋŋaanyanga akawungeezi nga tumaliriza okukola emirimu olumu twabanga twetegekera malya ga byaggulo obanga tuli mu biseera ebyakawuza amasiga ng'ebyeggulo biwedde ne batusomesa ensonga ezikwata ku nnono yaffe zitukwatako ng'abantu otera okutambula n'abantu nga bagenda ku mikolo egy'okwanjulwa naye newennyamira neweeraliikirira n'obuuza omusajja omubuuza nti owaaye sooka otubuulire ebikwatako nga tasobola kutambula nga muki nga muganda era bw'ofuna omukisa n'oyogerako n'abaami abo aboogerera emikolo kasita amanyi erinnya lyo ajja kubulira nti bwe ntegeera erinnya lyo ebisigadde byonna nze nkuyiyiza biki wibuyiyize kasita manti ono yeddira gundi nja kukubirawo ekiraka nentegeera nti balina amasiga bwe gati ebisigadde akola ki ateekawo biteeke naye nga kiva mu kuba nti amaka tegafuddeeyo kulambika abaana oyinza otya okubeera n'abaana bo ewaka ng'abaana bo tebamanyi taata wa jjajjaabwe linnya lye erinnya nti obaga nti jjajja waabwe taata wa kuzaala oba jjajja waabwe azaala maama waabwe ng'abaana bo tebamanyi linnya lye era ng'amannya bo bamanyaga mu bulamu bwabwe erya mami n'erya ddadi nga ge bamanyi ebisigadde tebaagala kumanya naye nga bino byebintu ebibakwatako ebiraga ki okimanyi osanga nti n'oyo omuzadde naye yamanya lya ddadi galinga teyagamanya infact abazadde kati abaliwo ab'omutendera guno abasinga bambi oyinza obutabaninya nnyo nti abasinga tebaafuna nabo mukisa kuyiga naye obutamanya bagaa tebukugisaako musango kyo kituufu ate n'okumanya tekugenda kusanga mu nnyumba yo ng'otudde awo nti okulinze kukole ki olina okunoonya okumanya okutegeera ebikwatako so tukubiriza nnyo abantu mu maka abaana bano mwe basibuka libeere ekkuba erisookerwako eriyamba abaana okumanya ebibakwatako omuzadde lwaki ogenda mu lumbe noleka abaana abakulu abasobola otegeera ensonga lwaki batuyita mu kumanyagana netutagenda abaana notabatwala gwe nogenda oyinza ogenda gwe omukulu otya okwogerako naye abaana nokola ki abaana nobaleka lwaki bwe tuba mu nteekateeka ez'enjawulo ezitukwatako abaana tetubawa nabo mukisa kubanga omwana ono alina kuyiga ng'ayiga alaba ebyo bigenda mu maaso mu bulamu bwe bw'otamuyamba kubiraba tajja kubimanya era tojja kumunenya so tukubiriza nnyo amaka okubeera olujegere
oluyamba abantu okuyiga obuwangwa bwabwe. Yes. Omuzadde lwaki mubeere waka nga mwogera Lungereza? N'abaana lwaki mwogera Lungereza? Nanti bagamba mbu omwana atayogedde Lungereza aba agenda tafiitinga mu banne. Kati kyekyo omuzungu akiyita inferiority complex. Aye tukiyina nnyo. Olulimi olusinga okubeera olukulu mu kuyiga ennimi zonna. Lwe lulimi lw'oluzaalira. Era abasomesa bannasayansi bagiyita first language, mother tongue. What is your first language? Yes. Fenno no kimanya abaana wali wana abalina first language nga English. Oluzungu. Tanati tasobola anti era oluzungu tosobola kulwogera nga bwe luyina kola ki. Nga bannannyini we balwogera. Era ffe bwe twogera bye tuyita oluzungu. Bali bannannyini n'okuseka bakola ki? Baseka. Batusekerera kubanga bye twogera. Toba bw'oyogera akuddamu na what are you saying? Tokola ki? Tobimanyi. So mu kisinga okutuleetera obuzibu byonna era abantu kye balina okusinga okuteekako amaanyi lwe lulimi. Kubanga olulimi lwe lukumanyisa buli kimu ekikwetoolodde. Mu lulimi mwe tulina okuyita okukuuma ebyaffe ebitukwatako. Olwaleero bw'obuuza omwana nti sere kyeki? Agamba mpozi omwogere mu luzungu. Kingambe mu luzungu. Nga takola ki? Takitegeera sana kurelatinga. Ffe bwe twakulira nga bw'ofune ebbwa. Ne weesala. First aid odduka misinde. Bakunyakisere. Sere ne bamuteekawo era n'otereera bulungi. Amanyi okustoppinga bleeding mangu nnyo n'okuziba So kanti byebintu ebyo bwe tuba tetukuumye bulungi baana kuyiga lulimi. Bye batajja kusobola kutegeera. Ebibayamba nti olulimi bwe lubanga lufudde n'eggwanga liba likoze eki? Lifudde. Era abazadde balina okulwana ennyo okulaba nti abaana bategeera olulimi lwabwe kuba mu lulimi mwe tukuumidde ebintu eby'enjawulo mu kwogera kwe twogera. Omuyimbi omu bwe yali ayimba yagamba nti olulimi lwe lutuyamba okulaba omuwaganyavu n'omuwulize. Abantu bwe tuba twogera waliwo amawanga agamu kanku ekyokulabirako nga bwe baba boogera oyinza olowooza bakola ki? Bayomba. N'ogamba naye mwaba kirwaki mubeera muleekaana? Ng'olowooza bayomba naye nti amawanga gano agafa agali eno ekitwawula lwe lulimi engeri gye tulwogeramu. Bwe njogera bwe mba nyiize oli amanya nti kati njogera nti nyiize bwe mba ndi musanyufu omuntu amanya leero goni musanyufu. So bwe tutayamba baana kubitegeera mu luzungu bwe bakugamba okwogera ng'onyiize mu luzungu oyinza obutasobola kukikola. Nyiiga tuwulire ng'oli mu luzungu onyiige tumanyi nti omuntu anyiize mu luzungu. You cannot. You can't. So ebiseera ebisinga omuntu bw'anyiiga agoyinga native addayo mu lulimi lwe nasobola okweexpressinga bulungi. Najjayo ebimutawaanya kizibu nnyo okubyogera mu lulimi olutali lulwe. So tukubiriza nnyo amaka abazadde okulwana newankubadde twagala abaana bategeere olulimi luno Olungereza naye olulimi lwaffe lwe lujjera okutuyamba. Abantu bava eri ebuzungu ne bajja wano ng'alwana kulaba nti ayiga Oluganda olwa wano. Waliwo omukyalo omu yawandiika emabegako omuze omwaka nga gumu emabega asoma PhD e Bungereza eyo naye yawandiika ku bazadde abali wano mu Uganda n'atwewuunya obunafu bwe tulina. Kale sina n'obutaba bunafu naye obuteefiirayo okwesulayo gwa naggamba obwa ssemugayaavu bwe tuliko obwo obubuyabuya badde saagala kukyogera naye kankyogere obubuyabuya bwe tuliko obutugaana okuyigiriza abaana olulimi lwabwe be tubeera nabo 24/7. Kyokka abantu abali ebuzungu bannayuganda abaganda katugamba abali ebuzungu bo ne balwana nnyo abaana baabwe bayige olulimi Oluganda era balwogera bulungi perfectly. Naye nga abaffe wano boogera luzungu bakuba luzungu kimu bibiri luzungu ate nga lufu ate nno bali abali eri n'oluzungu boogera olutuufu kubanga boogera ne bali abaki ab'ebuzungu. Naye ffe abawana bapanga obupanzi tulemwa tutya okuyigiriza abaana olulimi lwabwe. Ndowooza oba nekyo kireetebwa olw'ensonga nti bw'ogenda ku ssomero ng'oyogera batukubiranga vanachula nga bakuwa ekigumba oba n'amasomero nago gakyuseemuko. Amasomero gano mabi nnyo era bisinze okutuleetera obuzibu
kwekubira omuntu olulimi lwe nga batukubira ddala nga ekibuuka kitambula kya bubuyabuya obw'ekika ekyawaggulu teri muzungu ayinza kukuba mwana kwogera luzungu olw'okuba nti ayagala ayiga oluyindi ayiga oluchina kuba kati china yeriko oyogera oluzungu kakkuba oyiga oluchina teri kakati ffe twadda ku mutendero gw'obubuyabuya ogw'obuteefiirayo amasomero ne gakuba abaana ekyokubiri gavumenti n'ekintu kye yali yaleeta naye yo kenyini ekyaganya okukiteeka obulungi mu nkola nti abaana okuva ku mutendero ogusooka ogwa baby class okutuuka mu kibiina ekyokubiri nga balina kusomesebwa mu nnimi zaabwe enzaalirwano zebawangaaliramu obuzibu bwe twafuna wano mu Buganda bwe bw'okuba nti ensi eno Buganda erimu abantu bangi ekuŋŋaanya abantu bangi nnyo kati abantu abo baba beemulugunya bagaa nti baana banaasoma Oluganda abaffe tebajja kukola ki tebajja kutegeera bisomebwa naye nabadde mpulira omukulembeze w'eggwanga yabadde Tororo mu Eastern Uganda ku Sande era yabadde n'omukulembeze w'e Kenya William Ruto badde balina kampuni gye batongoza kati bwe yabadde ayogeredde bwantu bwe yamaze nawe yatuuse nga alina bintu byayagala okukakasiza ddala abantu abagambi bakitegeere point reaching yababuuza nti mumanyi Oluganda ne bamugamba nti ye tumanyi Oluganda era omukulembeze n'akyusa olulimi ebigambo nabibagamba mu Luganda abagamba nti lwaki mweswaza okutuuka awo kiki kye wayogedde nti omuntu bw'ayagala okuyomba okulaga embeera lwaki mweswaza lwaki ogenda otya n'osabiriza omuntu ono azze okuleeta ate ssente ate nogaasooka akuwe ekyojja mu miro okusobola okukola by'alina okukola mu kitundu kyo yazze mu lulimi lwaffe olwawano lumuyamba okukola ki okukkaatiriza n'okutereeza ensonga ezo so amasomero kyegakola si kituufu ate olwayo n'ekirala kye bakola nti ne bano ku mutendero gwa waggulu gwa secondary amasomero agasinga gagenze gajjako ennimi zaffe enzaaliranwa zaalingako luli omwana asobola olukolera ddala paka senior 6 ne kati agasinga bagenda bazijjako sima bateekako sima literature simanya Swahili naye kati Swahili abantu wano bamugaana kuba Swahili abantu bagaa nti wabaki wababbi era ebigambo ffe bye twasinga otegeera mu Swahili fungua mlango wesimama fungua mlango toa viato toa pesa iko wapi abasajja bye bakozesanga okunyaga abantu nti Oluswahili tugezezaako nnyo gavumenti egezezaako nnyo okuteekawo tubaite tunaba kufuna maanyi ago kyendowooza nti bannansi balina kusooka kumanya lwaki beetaaga okuyiga olulimi olwo Oluswahili era bana abatikidde lwaki beetaaga okuluyiga bajja kuluyiga mu bwangu olwaleero ojja kusanga amasomero mangi gagenda gateekawo Oluchina nga teri abakase kuteekawo Oluchina kubanga bakimanyi eri eChina gye tudde okukola ki okusuubula buli kimu eso weetaaga olulimi olwo weetaaga okuluyiga so bwe tutegeera lwaki Oluswahili tulwetaaga tetwetaaga teekawo maanyi abantu bajja kuyiga mpola mpola naye bwe tuba mu mbeera nga omuntu agende Tanzania ng'akyabonaabona nga agenze Tanzania akyabonaabona nga agenze Kenya ne mubajja tulina free trade area tulina biki ne bw'anaayiga olulimi tekiyamba bwe tuba tukyalina bukwakuzi nabye wano emabegako nalabye ekitongole ky'emisolo kyabadde kikwata emmotoka ezivudde mu Sudan ne Congo nga ziruddewo nnyo wano mu Uganda kakati nange bwe mba ngende Kenya emmotoka yange ne bagikwata kati weemulugunyaki nnyo Kenya siraba nnyo kiba kimtwala Kenya oba kinyigisa Luswahili kugenda Kenya so ennimi ezaayirwana tusaba nnyo era gavumenti Ssaabasajja Kabaka yeetaba mu nteekateeka y'okubbulula ebisomesebwa eyali ekolebwa ekirowoozo gavumenti ya Kabaka kye yasinga oteekako amaanyi kyekirowoozo ku nnimi enzaaliranwa okulwana okulaba nti nnimi enzaaliranwa zisigala ku curriculum si Luganda lwokka n'ennimi zaffe endala zonna kubanga ffe tutambula amawanga gano gonna ogende gundi Mwankole n'owasaayo n'ogenda e Busoga n'ofumbirwayo kati nti abaana baffe bano we bajja balina okufuna omukisa ennimi zonna ne baziyiga kuba mu nkola yaffe mu mbeera zaffe
bw'owasa ewantu abaana balina obbanga buli kaseera bagendayo ebukojja okumanya ebigenda mu maaso bwe mubalekerera obulekerezi obuzibu bukolaki obuzibu bujja so ensonga y'ennimi nkulu naye ensonga era gavumenti gyetaddeko amaanyi gy'emisomo ebyoto tetukyasobola kuba nabyo biri bye twabanga nayo buli lunaku naye buli luvannyuma lwa kiseera gavumenti ya Kabaka etegeka emisomo egy'abavubuka n'emisomo egy'abantu abakulu okubajjukiza ebikwata ku nnono zaabwe ate n'okuyita ku mpewo za Terefayina ne CBS puroguramu kweziri ezikwata ku buwangwa n'ennono ez'abantu ab'enjawulo olwaleero olwokuba nti omulembe gugenze nnyo digito ekitongole kyaffe kyeyambisizza nnyo omutimbagano okuwa abantu obubaka obukwata ku buwangwa n'ennono era omwaka guno essomero eryasinga okukwata ennyo twalijja Seseeyo mu mbuga ya Musisi waliwo embuga ya Musisi eri Seseeyo bwe twaliwa abantu lyabanyumira nnyo balyagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira kitegeeza nti abavubuka ku mitimbagano kuno ku TikTok bawangaalira balina ennyonta y'amaanyi nnyo ey'okuyiga okumanya ebintu byabwe bakwatako so tweyambisiza n'emitimbagano egyo okuwa abantu obubaka obukwata ku buwangwa n'ennono weewaawo tweyanziza nnyo nja kwebaza mmwe mwenna abali mu kutulaba gwe atanatweyungako we are live on Facebook ogenda tusanga ku The Alternative Digital ne ku YouTube ojja kubanga otusanga ku The Alternative Digital kakati omukulu Arnold Mokose abuuza kiki ekiviiriddeko abantu ensangi zino okwegaana n'okwekwekerera ku buwangwa ne baagala ennyo okwatula amadiini ebintu bingi nga bwe twagambye ebivaako ensonga eyo kiviira ddala eri mu ntandikwa gye twatandikira ekisooka ekyokuba nti amadiini bwe gajja wano gaalaga nti bye tulimu bya wasitaani olw'okuba nti ffe tuli bantu abatya ennyo Katonda twatya nnyo bwe twawulira nti ebyaffe byaki ate olinajja nga yeeteeseteese nnyo kuba yajja n'ekitabo naga nti kino byebituufu nakitukwasa nti kino Katonda kyeyawandiika kyemulina otutambulirako kati ne bajja nga beeteeseteese nnyo okutusinga nti twali tetuwandiika ebiseera ebyo naye ng'ebintu byaffe tubikuuma mu ngero zaffe zetwageranga era nga bibeerawo naye olw'okuba nti emirembe gizze gitambula ne tutuuka ku mulembe nga okuwandiika kwe kukola ki kwe kuliwo kati omuntu okumugamba nti wali ebitali biwandiike ate ng'ate waliwo ebiwandiike nekibuzitoowolera ekyokubiri ne mu nkola yaffe ey'obuwangwa n'ennono yeekwekamu abantu olumu abantu abatali batuufu era ojja kuwulira embeera z'abantu kisaddaaka baana ebyo bibeerawo abantu abafera nga bafera abalala buli we byekwekamu bwe biti bireetera abantu okwekyawa naye kiva kuba nti tewali kusomesebwa kulungi muntu y'alina kulaga teweetaaga genda ku musawo muganga okutereera nedda weetaaga kugenda wa mu kiggwa ewammwe mu kika kati omuntu atali wa kika kyayinza atya okutereeza ensonga zo empewo z'ogwe ow'ekika ekirala tasobola ogenda kuleetera abalabi bange ab'obuwangwa n'ennono ku Lwokutaano okumbuuza ebibuuzo biyitirivu nnyo omuganga kale katugambe omulubaale atali wa kika kyange tasobola kutereeza mpewo zange azitereeza atya zizikutawanya mbu bajjajja baba baamulonda nga aterezeeze ewammwe no aba alina amaanyi agalambika tasobola zitereeza alina kutereerera mu kiggwa ewammwe abantu badde ku biggwa byabwe ye wali ensibuko y'amaanyi amatuufu ate bano abagamba nti bafunye obubaka nga jjajja amwadde obubaka agende ettanda akole ki tulina embuga ezo ez'enjawulo ez'obutonzi ffenna ezitugattira awamu gyeziri era jjajja asobola okukutuma naga nti genda mu mbuga bweti ne bweti genda ewalusi genda ettanda genda ku mayanja genda wa obeeko byokola ki byomaliriza era ekitundu kyo bwe kiggwako ng'ovaayo ng'okola ki ng'oddewo naye okutereeraako okwannamaddala okw'olubeerera nti buli wenjagalira ŋŋendayo kyekiggwa ekyekika kyo
ekyo kiggule ebbanga lyonna weyagalira wonna muzukulu wa Kayiira genda emugulu muzukulu wa Kyaddondo genda ekawempe weetereze genda kuba jjajja bakulabe empewo zikufuuweko obulamu bujja kutereera naye nga buli ekikutuukako gwe oluwoleza kugenda ku musawo muganga abamu bava nekunu ne bagenda ne Tanzania mbube balina amaanyi nti Tanzania kufuna maanyi oli muntu wa kika kiggwe agenda ebunaayira okujjayo amaanyi ng'oyagala kutereza bajjajjaabo amaanyi gali wano ewuwe waka so kiba kibinya abantu balina okwewala embeera eyo bwekyo. Mu nkola eno ey'okutumbula ebyobulambuzi muyinamuko enkolagana n'ekitongole kya Uganda Tourism Board we mukolera emirimu gino? Emirimu gy'ebyobulambuzi ffenna nga Uganda tutwalibwa ekitongole ekyawamu ekya Uganda Tourism Board. Era Buganda Heritage and Tourism Board mpandiise ne Uganda Tourism Board. Era tukola nabo mu kutumbula ebyobulambuzi kubanga tosobola kutumbula Uganda nga totumbudde Buganda, tosobola kutumbula Buganda nga Uganda tekoze eki tegenze mu maaso. So aba Uganda Tourism Board tukola nabo emirimu era mu nteekateeka zonna ze bateekateeka tutambula nabo ate nabo batambula naffe. Abalambuzi abajja mu Uganda bonna bayitira wano mu Buganda kubanga abasinga bayita ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe abasinga obungi. Kakati bwe tuba nga tuteeseteese bulungi Buganda abantu abo ne batanyumirwa Buganda bayinza obuteeyongerayo mu Uganda ndala. Omuntu waba frustrated tulina tuwajja tutera okukola bagita city tour naye tutawaana nnyo olumu ne city tour olw'akavuyo akabeera mu kibuga n'abantu baffe bana bakyaliyo wansi mu kibuga abagezi abeerondalonda kati omulambuzi najja akasimu kageza abalambuzi baagala nnyo okuba ebifaananyi aba akyakwata ekifaananyi ng'omwana akasimu akatutte akasimu ne bakatwala. So tugezaako okubiriza bannayuganda naddala abali wano mu Buganda nti olw'okuba yeffe mu gguukiriro gwa Uganda tulina okuteekawo embeera ewa abantu ababaze okukyalira Uganda okufuna essanyu eribaho amaanyi okweyongerayo mu Uganda eyawamu. Kati ekitongole kya Uganda ekya UTB kiba tekisobola kulekerera bantu balina geeti eyingiza abantu mu Uganda nga bagenda kulaba bisolo mu Bwindi oba ekibaale ogenda sooka oyitireko wali eri osooka kuyita wano waffe n'omanya enneeyisa y'abantu. Kati ennyaniriza gye tubaanirizaamu wano yebaagazisa okweyongerayo. Waliwo abatayagala nakuddayo waabwe naye nga ng'ayagala kusigala wano viza yeeweddeko naye nga tayagala abakyala Bannayuganda abanyirira obulungi abambi Bannayuganda abanyirira obulungi basaala isitoolo bonna n'abalaba so nekimusobozesa okweyagala. So tukolagana nabo bulungi ne ministry y'ebyobulambuzi eya Uganda ate n'ebitongole ebirala ebiri by'obulambuzi nga Uganda Tourism Association tuli bamemba Uganda Tourism Association tuli bamemba mu OTO n'ebitongole ebirala tuwuliziganya bannaffe abali mu byobuwangwa mu byobulambuzi ebyobuwangwa mu bitundu ebirala ng'ab'e Busoga ab'e Kasese ab'Engulu n'abalala bonna. Sempuliziganya weeri kuba ffenna tulwana kutumbula Uganda eyawamu. Uganda bwe weetumbuse ffenna tufunamu ssente bwe zijja ne balambula ebisolo mu Bwindi oba ekibaale oba abantu kugenda ne beeyagala mu bizinga by'essese ne bafuna ssente ne zijja omusolo bwe gusasulwa bwe bakola amalwaliro n'enguudo n'abali e Karamojja bafunamu. So nti mu kutumbula ebyobulambuzi tolwana kulwana nti kantumbula akange kokka ffenna wamu nga Bannayuganda tulina okulwana nti Uganda eyawamu tukolaki tugitumbula tuwa amawulire amalungi agakwata ku Uganda abantu bwe bajja tubayise bulungi. Lwaki owa Uba Abba omulambuzi owa Uba lwaki Abba omulambuzi lwaki ssente ze bateeseza sizayagala akoleki sizayagala asasule. So embeera eyo bwetyo nereetera abantu bano okwekyawisa erimu naye bwe tulwana ffenna wamu ne tutumbula Uganda ebibala ebivaamu ffenna
tubifunamu. Okay. Tugenda kubanga tutambulira ddala ndowooza bannange ab'obuwangwa n'enno n'ebibuuzo bye mutabuuzizza ku eno program temubimpa ng'omukulu agenze. Omuntu omwe ngambye nkubuuze ku story y'ettanda nti nno story eyo ey'okugamba nti baalwana ne bayingira empuku ezo ne bazipreservinga waliwo backing mu Luganda mukamange okulaba nti story eyo abantu bagikiririzaamu. Kakati ensi eno Mukama Katonda ye ayina bwe yagitonda era nga bwe twagaye nti ffe ekitutawaanya kuba nti okuwandiika kwaffe kwali tekwaliwo. Saudi Arabia waliyo Kaaba e Makka. Yes. Era Kaaba eyo nyumba nkulu nnyo mu nzikiriza y'Obuyisiraamu. Kituufu. Era Kaaba eyo nyumba ya Katonda. Mbu okwata ku Kaaba byonna by'osabye byonna bituukirira. Nyumba yaani ya Katonda. Era Kaaba eyo yazimbibwa emyaka mingi nnyo emabega nga Ibulayimu agizimba ne mutabani we Isimayira nga bagizimba. Naye ate nabo baasangawo omusingi ogwali gwakola ki? Ogwali gwateekebwawo Katonda nga yaguteekawo. Kati ebyo byawandiikibwa tukola ki? Bye tugoberera. Era Katonda ye nannyiniyo yennyini yagikola ki? Yagizimba, yagitandika n'agizimba. Era ku nnyumba eyo kuliko ebintu nga biviira ddala eri mu ggulu ewa Katonda tebyava ku ebiri ennywanto wali ogiwuliddeko byavaawa ebimu ku bintu eby'omu ggulu eby'omujjana ebiri ku nsi kuno kwe tuli yennywanto eyo eri ku Kaaba awo. Kati nga bw'owulira ebyo bwe tubyogera oba we byawandiikibwa we tubisoma ne tubikwata n'ekiri ekyaffe ekyettanda ekyennyanga ezo nyanga za Warumbe nakyo bwekityo bwe kyakola ki? Bwe kyali. Era amaanyi agali mu nnyanga tegasobola bbanga gava mu bbanga. Ani alina ebiseera okugenda okukola ekyo? Okutandika okusima ebintu. Ani yakirina? Teri. Yabaffe ebbanga ne bimazeewo oggolowooza nti ennyanga ezo singa zaali zasima obusima mu mbeera ya bulijjo tetwanditegedde yazisima. Oba yafa oba tera twanditegedde yazisima ba yafa. Emyaka ennyanga ezo zibaddewo. Era emboozi ezikwatako kyenagambye ebimu ku bitusinga okuteekamu categories zetulina ez'ebyafaayo kyetuta oral history. Ebyafaayo ebitali biwandiike naye binyumizibwa obuki? Obunyumizibwa bibisinga okuba n'ebituufu okusinga ebiwandiike peni n'okalaatanya n'otetenkanya ebintu n'olowooza nnyo n'obikola ki? N'obiwandiika. N'ebino bye tunyumya n'osanga n'enkunyumiza engeri Walumbe gye yajjaawo bate yali awo ettanda okwava ennyanga ezo mizayiro ezaakuwa kati zaali mizayiro ez'ebiseera ebyo zebaakubanga nga bonagenda kati mu nsi ziri gye balwanira n'osanga mizayiro gye zisiboggola. It was a battle ey'amaanyi yeyaleetawo ennyanga ezo okukola ki? Nti zibeerawo. Era ffe tukikkiririzaamu era kyetukakasa. Ate era bw'ogenda ne weetegereza waliwo munnabyafaayo mu byobuwangwa yatuwa comparison okugeraageranya ebyafaayo bya Kaawa ne Adamu n'ebyafaayo ebya Kintu n'Ennambi ekyamazima nga tebikola ki? Nga tebyawukanamu wadde n'akamu. Bw'obyetegereza obulungi n'obigeraageranya tebiina njawulo yonna. Kati kye twagaye nti ffe abasajja omanye enjawulo waliwo we tugambira mbu nno Nambi yakkira mu ggulu emukono naye Kaawa ne Adamu tetulina ge bakkira tetutegeera bagwa bugwi tetumanyi naye nga batugamba nti Mukama yabagoba mu ki? Mu ggulu. Kati nze tetumanya kitegeeza bw'abagoba mu ggulu nabo baakola ki? Baagwa ku nsi bakka n'Ennambi ne bakkirawa balina eyo gye bakkira mu buzungu eyo oba mu buwalabu nabo balina gye bakkire. Naye ate buddayo okwetegereza n'okusanga Kaawa ne Adamu ye Kintu n'ani? n'Ennambi. Kubanga ffe tukkiriza wano
ffe tukkiriza wano nti obutonzi bw'ensi zino zonna eziri ku mutendera guno gw'ensi gwe tuliko butandikira wano waffe wano webutandikira kyova olaba bayagala nnyo batujje ku kyaffe era abazungu bajja wano batwala ebintu byaffe bingi biri eyo babikumira eyo ewaabwe buli balabanga wali amaanyi nga bateekawo kyaki nga bakijjawo n'ebyabeerangawo babijjangawo bwogenda mu gundi zaabwe eyo batwala ebintu byaffe bingi nnyo abalongo baffe bali eyo babatwala ebintu bingi nnyo babitwala okugezaako kujja fuse okukendeeza amaanyi ge twali tulina mu biseera ebyo so abantu baffe tebasaana kuggwamu ssuubi bakimanye nti tukyasobola okuddayo ku bubumbwa bwaffe ku maanyi gali ge twalina ku mulembe gw'abajjajjaffe ne tudda ku katonda kye yatukwasa tusobola okudda ku bubumbwa bwaffe awo wennyini awo tusalawo tutya tutandika tutya layini tutandikirawa biki bye tulina okukola okulaba nga tuddayo ku mulembe gw'abajjajja baffe ku buwangwa bwaffe ekintu kyonna ekirina okukolebwa olina okubaawo okusalawo kw'abantu abataba bangi walina okubaawo abo abatandikirwako abagenda okukola ngaekyokulabirako basalawo ne bagamba nti kati kino kye tulina okukola era abantu abo balina okukola ekyo ne bakitegeera bulungi ekirina okukolwa olwo lwe bajja okusobola okulaga ekyokulabirako eri abantu abalala bw'oba tutegedde bulungi kyolina kukola bwe ntuukawo nga ndaba byokola bya sambala sisobola bikoppa kubitwala naawe oyiiya buyiiya yakutetenkanya bwe kakola ne kakola bwe kagaana jagezaako kino kola bwoti awo oba tosobola kugenda mu maaso so nti bwe tufuna abantu abasalawo okukakasa n'okwatula mu lujjudde kye bali olaga nti nze gundi musajja muganda era nsinza mu nsinza yaffe ey'ekinnansi ne tukola n'ebyo birina okukolebwa ne biteekebwateekebwa bulungi ng'okuwandiika ekitawaanya ensi kuba nti tetuwandiise kyekimu ku bitutawaanya ate era tukyalinayo bannaffe abakyalowooza nti tetulina kuwandiika olimuga nti tuwandiika nti nedda ebyaffe tetukola ki nanti batugamba mbaolubaale byama tetubiwandiika era bwobanga gwabadde abiina bw'omala okugenda oyo anaakusikira bijja kukola ki bijja kumugambibwa jjajjaawe wanaamusiima ekyo abantu bakikozesa nnyo naye mulimu bye tulowooza bye tulina okukuuma mu mbeera bwetyo ne bye tulina okuleka abantu ne bakola ki ne babitegeera nze okutegeera bwe nnina okusinza okutegeera ensinza gye nnina okusinza musuubira nti waliwo ekyamaawo nti nsinza ntya katonda mu nnono yange tewali kyama naye okugamba nti waliwo omukolo omwekusifu ogukolebwa ku kabaka oba kusiba abalongo ekyo tusobola okukyerekereza ate nakyo tusobola okukiwandiika naye ne tubaako we tukikweka ne wabeerawo abakituukako ab'enjawulo si buli muntu nti akituukako so tulina okuteeka amaanyi mu kuwandiika ebyafaayo byaffe ne gye tuvudde ne gye tusaana okukola ki okugenda nti abaana baffe bano abali ku mulembe guno ogw'okusoma abatakyalina budde butula wansi nabajjajja nabazadde kubabuulira ensonga ezo n'obudde omuzadde akeera ku makya ssaawa 12 kati gwewakedde ku makya ssaawa nga 12 oba 11 dduka ogenda kuki ogenda ku mulimu n'abaana ne bakeera ne bagenda ku ssomero ojja kudda ssaawa 3 ez'ekiro tukawaka ssaawa ezi nga beebase wakoyedda ne ku weekend manager ajja kugaa nti owaaye tulinayo recording jangu odduka ove ewaka ogende so tewaba budde bwakwogera nabo kubalambika naye bwe tuwandiika oba bwe tubiteeka mu nkola eri digital nga olaba kati tv yaffe neya digital ne tubiteeka mu nkola nga ya digital kitegeeza n'abalijja nga tetuliiwo bajja kubisanga ne bwoba ovudde ewaka nogaa nti abaana mufo ky'okusigala nga balaba biri ebyabazungu kambateereko tv bagoberere programu kubanga tulina digital tv ne balaba ebintu ebyo nobateeramu ka flash nobateerako ebintu byaffe ne bayiga ennimi zaabwe ne bayiga ennyimba zaffe zetuyimba ebintu ebifanaganako bwe bityo
kati wetujja okusobola okumalako abamanyi balina okukkiriza tibalina okusomesa abatamanyi naye omuntu okubanga ayagala ye okumanya akwesigalize yekka olwokuba agamba nti alinsikira ali kufuna oluvannyuma ndimuloosa n'akola ki n'afuna okumanya kintu kibi nnyo so twetaaga okukkiriza nti twetaaga okuddayo ku bubumbwa ne tukola okunoonyereza okusaanidde ate ne tuwandiika bwe tumaliriza ne tubifuula accessible ne tubiwa abantu ne babifuna tetubyekuumirako tubiteeke mu digital form abantu babiyige basobole okumanya ekibakwatako ndowooza nti abantu bwe bafuna obubaka buno kijja kuba kyangu nnyo okudda ku nkola entuufu ey'obubumbwe eyo nno gye balina okubeerako tuyinayoko libraries ezirimu ebiwandiikiddwa nga bikwata ku nnono nga ziri open eri public ng'omuntu asobola okugendayo n'afuna ekitabo n'asoma n'amanya ebikwata ku nnono ye. Ssaabasajja Kabaka yasiima omwaka oguwedde mabegako wali yali yasiima ng'ayita mu Katikkiro nagaa tuteekewo etterekero ery'ebitabo naddala ebyo ebitukwatako naye omwaka oguwedde Kabaka n'asiima enteekateeka eno n'egaziwa ne tuggulawo etterekero ly'ebitabo ku kitebe kyaffe eky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka awo okuliraana amaka ga Katikkiro wakyemmangawo olubiri olw'emmengo era abantu ba Kabaka baddembe okujja okusoma ebikwata ku buwangwa bwabwe ojja n'osoma naye tojjaamu kitabo osobola okujjamu singa oba ofuuse memba owetterekero okufuuka memba emitendera giri gitya yajja neyewandiisa waliwo foomu gyajjuza neyewandiisa n'asasulayo akasente akatini buli mwaka 10,000 mwaka mulamba kakati kimusobozesa okuba nti asobola okujja n'afuna ekitabo nagenda n'asomera ewaka nabo ne basomako naye tukubiriza nnyo abantu baffe kuba okuwandika kubadde kukyali kunafu kutono ddala n'okusoma so tukubiriza abantu baffe Mukama bawadde obusobozi bawandiike ebintu bino ate bamala okuwandiika baleete ebitabo bino tubitereke kubanga bwe tubitereka abantu ne babisoma ekikufuula ow'enjawulo gwe omuwandiisi bantu kusoma by'owandiise ne tukujuuliriza nti mu kitabo kya Gundi yagamba bw'ati bwe batabisoma tosobola kufuna mu kyoyagala so bwe tumala okuwandiika tubireete mu tterekero eryo abantu basobole okulimanya naye n'abaagala okugula abawandiisa ebitabo byabwe mu ebiri era naffe tulinawo edduuka awo osobola okujja n'ogula ekitabo ky'omuntu waliwo omwami babuyita mwami Kivumi bantu balamu awandiise nnyo ku nsonga zaffe ez'emisambwa ne Lubaale n'emizimu era ebitabo bye weebiri bingi oyagala okumanya ensonga ezo ezikwata ku byaffe nnyingi nezibawandiiseko n'abawandiisa abalala mwami Kirwana Sozi bawandiisa ebitabo bingi so tukubiriza abantu okufaayo basome kubanga bw'otasoma oba tojja kufuna kutegeera ate bw'otategeera ensi eba ekoze ensi eba ekulemye ensi eba ekalumye tosobola kumalako waliyo amasinzizo ge tulina nga gasinza mu nsinza yaffe ey'ennono amasinzizo gyegali agamu gali ku mutendera gwa Bwakabaka gali lidda wanze sirabangayooko ne gyegali bw'ogenda e Kawempe awo ku Mawuuno babeerawo nga basinza ogenda ewalusi bantu babayo nga basinza naye kati n'amasinzizo amala agakoleddwa nga ali ku mutendera gw'abantu ba bulijjo ge tukyetegereza okukakasa nti oba ddala gatambulira ku mulamwa ogwo gwennyini ogw'obuwangwa n'ennono oba bali mu byabwe bwe gana gamaze okukakasibwa naago nagwo Obwakabaka buli galangirira oluvannyuma okugamba abantu nti oba oyagala oli mu kitundu kino waliyo bano oyagala eno waliyo ne bano naye ne mu mbeera zaffe Obwakabaka mwegali ge nkugambye ago agakyakola era tulina enteekateeka ekiteeka ku mutendera omunene nga yeekalo weeri abantu gye bajjamu ojja n'osinza nga tolina teryakuba ku mukono obuzibu bwe tubali tukyalina wali emabega nti kiringa zira ku kibuuzo ekya mukulu Gundi kye yabuuzizza Arnold nti wabaddewo embeera y'okulowooza nti ebintu byaffe birina kuba bya wansi
nti oyingira essinzizo lyokugamba oyingira essinzizo gyemu engatto naye nga essinzizo embeera limaze emyaka 3 terirongoosebwa. Zena limanyo babajjajja baagala wantu wakyafu teri jjajja ayagala wakyafu malayika ya Katonda ennambo izo ganti yagala wakyafu kanga ebifo ebyo birina engeri gye babi enkola eno abantu gye bateekawo eteekawo ebifo osanga omusajja kabona ng'ayambadde obugobugo bonna bukadde bwakunyuka eri mu bukanzukanzu tebutegeerekeka tebwozebwa obukanzu neŋŋamba oba bwe bakooza jjajja n'afuumuuka n'agenda. ekyo si kituufu ekyokulowozesa abantu nti ebintu byaffe birina kuba mu mbeera eyo efaanana bwetimbira kyekimu kubigoba abantu wakyafu sijja watiisa embeera yawo aho nno wandeeta n'okubuuza ekibuuzo lwaki ensinza yaffe eyennono bagiteekamu nnyo entiisa nti ekanga omuntu ayagala okujja okugitandika. abantu tebakkiriza nti emirembe gikyuka. emirembe omuzungu we yatusangira nga tunaba kutandika kuzimba nzimba eno gye tulimu olwaleero eya ttayiro ey'ettegula nga tennabeerawo era kyalinga okke kyali nnomo okubeera n'essinzizo erifaanagana bwerityo naye omulembe bwe gwajja gukyuka njagala nkulaga okukyukakyuka kw'omulembe nga nkukulagira ku mbiri za kabaka. Kabaka Mwanga II mu 1885 yakuba olubiri ku kasozi Mengo. yakubako olubiri era olubiri lwolwo lwali lwa muli n'ettaka n'essubi n'alukubako naye embeera bwe yatandika okukyuka kabaka n'ategeera nti waliyo ebbaati. Kabaka n'addamu n'akyusa twekobe n'agizimba n'agiteekako ebbaati nga ntono si yakalina naye n'agiteekako ki ebbaati. Kabaka Daudi Chwa bwe yajja n'agendako ebweru eyo Buckingham n'asanga olubiri nga lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Bwe yakomawo n'agamba nti olubiri lwa taata we lwali teruli ku standard terutuukanye na mutindo. N'akyusa n'azimba twekobe eyo gy'olaba eriwo ekiseera kino eyabeeramu ndi Kabaka Muteesa II. Then abasirikale ne bagikyankalanya ne bagyonoona Kabaka Mutebi II n'ajja n'agiddaabiriza nga bweri. Mu 1938 Kabaka Daudi Chwa mu magezi ge nga Maasomoogi yaddamu okukola okuddaabiriza amasiro g'Abassekabaka e Kasubi. Amasiro g'Abassekabaka e Kasubi lubiri lwa Kabaka Muteesa olubereberye yalukuba mu 1882 we yalukubira. Kakati bw'amala okulukuba yaluzimba ye nga lwa ttaka lwa muli lwa miti lwa ssubi. Daudi Chwa bwe yali agenda okuluddaabiriza mu 38 n'ateekamu empagi eza seminti n'ateekamu n'ebyuma mu kasolya kuba yakizuula nti omulembe gwe tulimu tegujja kusobola kumalako na nnyumba efaanana bwetyo olw'amaanyi agajjawo musisi kibuyaga akunta buli kaseera n'okulabira okw'olutentezi. Ennyumba eyo n'agikyusa n'agiteekamu empagi okugyongera obugumu n'agiwa n'ebyuma okwongera akasolya ako amaanyi. Olwaliro bw'otuukamu mulimu n'ettaala ezaaka naye ng'ettaala ezo ziri zaakira ku masannyalaze agava eri mu Kiira. Kati kiraga nti omulembe bwe gijja gikyuka tulina okukkiriza enkyukakyuka ezo ezikola ki nezibeerawo. So ekyo nno kiraga nti waliwo ebintu bye tutambula nabyo naye sigamba nti bya nnono naye nga bye byaliwo akadde ako era byali bisaana okubeerawo nga tusobola okubikyusa nga naye ng'olwaleero osobola okukola ki okukikyusa. Teri jjajja teri lubaale yali ayatule naganize saagala ttayiro. Teri lubaale atayagala ttegula. Taliyo olaba kati amayembe ganywa bbiya. Bafunze ejjembe ly'emmanyi linywa musaayi bwe baatugamba ganywa ne bbiya okugjako eryalubowa ganywa bbiya okiwuliriza. So
nti abantu tuve mu mbeera ey'okulowooza nti ebintu byaffe birina kusigala mu mbeera ey'emabega gye twava. Ngamba nnyo abantu singa Muteesa olubereberye ono yayita abazungu yaliwo olwaleero wandirabye enkyukakyuka Muteesa zaateekawo kubanga Muteesa kyeyava ayita abazungu yabaga abantu mwe mbazudde muli b'amagezi muli bantu bagezi mujje mukulaakulanye ensi yange kati ngamba otya nti ate masinzizo gaffe tetusobola kugatereeza kuva mu nfuufu tusobola kuva mu mbugo nkadde. Olaba omusajja Bishop avaayo ajja tayambadde naye bw'atuuka ku olutaali najjayo ebyambalo nga 8 n'ageesiba yina n'akola ki naggumira sheeki ateekako ekkanzu n'entalabuusi n'akubako n'ejjubba n'akwata n'omuggo n'aggumira kakati n'omutunuulira nga waali mujjamu n'engato nga muyingira mu muzikiti kubanga muyingira mu kifo kitukuvu kakati ffe lwaki mu bifo byaffe ebitukuvu twagala okusaatuuka abantu engatto naye ng'ate gye bagenda okulinnya wacaafu kati omuntu agahandeddeyo sijja kukola ki sijja kugenda so tulina otutereezaawo awo tutereeze endabika y'amasinzizo gaffe nti omuntu ng'ali simaati nga ggwe ove gy'ovudde ogyemu bulungi engatto zo otule bulungi wansi nga tolina kyokola ki wali wanzijukiza ekibuuzo bajjajja balina entondo nnyingi n'obukwakulizo olina kutuula wansi olina tositamako kati baliriramu okutuula mu nfuufu awo wansi nga wantu wotuula wakola ki wacaafu so tutereeze abantu abali mu nnyumba zaffe mu masinzizo gaffe mu bifo byaffe ebyo tubirongoose tubiteeke ku mutindo kubanga teri jjajja yali ayatudde nti nno nze njagalako akakanzu kange bwekano bwewatandika nako tokooza n'okubaamu ebituli kabeerawo nga kituufu bw'okalabako nawe akambadde omutya osanga kabona ngambadde ekkanzu ya damage nabuuza kabondo obadde kirwaki yambala ekkanzu eya damage oli muvubuka so tulina okuvaayo eyo tukkirize tujje mu mulembe ogutegeerekeka newakubadde tulowooza nti tulina okukuuma naye okukuuma kulina aspects ze tulina okukakasa obuwangwa mu nkola y'obuwangwa obuwangwa tebuli bazungu bayo kibayita static and dynamic bwekityo bwekyali bwekiriba temukikyusa embeera z'abantu zikyuka okusinziira ku mbeera ebeerawo ekiseera ekyo olwaleero ennyumba ey'ettaka nnyumba nnungi nnyo terina buzibu naye omusajja omugagga okuzimba ennyumba ey'ettaka abantu bamusajja bannaye teyeyagalidde mu ssente ze musajja mukopi yeekubako enjawulo naye ng'ate ennyumba ey'ettaka terina buzibu naye olwokuba nti gwe mulembe gwe tulimu weesanga nti ennyumba ey'ettaka abantu tebakyakola ki naye ng'ate zaali z'amaanyi tulina ennyumba ey'ettaka awo eya Hamukasa eri olaba kulwa ku ngalabi awo kakati oluyingira awo katono munda awo ku Lubagalo odi awo ngodda ku Red Cross waliwo ennyumba ya Hamukasa yagizimba mu 1905 naye nga yattaka bagizimbisa ttaka naye ekyaliwo siga nti si za mutindo si za standard naye olwokuba nti abantu bafunayo ekyangu olwaliro okufuna akadongo koosota n'emmulizo n'akozesa okusiba kiyinza okubeera ekizibu okusiba okufuna bulooka kati munasalawo afune ki afune bulooka agende mu bintu ebirala so abantu batereezeewaawo bave mu nnyumba ezesittaza ey'ensonga nkulu ddala kubanga be basinze n'okuleetera abantu abamu okwewala eby'ennono kubanga tubiteekamu nnyo entiisa jjajja yagambye bw'ati jjajja ate bajjajja bali demanding n'asaba ebintu n'akusaba biyitirivu nnyo naawe byotafunanga nako akugamba mujjajja yagenda kukubira ekkubo mugenda okinoonye kati tosobola kugenda wa jjajjaawo akwagala akulumirirwa n'akutuma ebintu ebiyitiridde ng'amanyi nti oli mu mbeera mbi ozze kunoonya mbeera kutereera oyagala kufuna ssente tolina amuwadde n'ekikuba nsiko weewoze oba osabye okisabye ate nagamba oleta ebintu bya miliyoni 2
olyoka oterere oyo jjajja abakutegeera abakutegeera oyo. naye lwaki abantu bafudde nnyo ebyobuwangwa byaffe ebyebbeeyi ennyo ate nga tumanyi nti byebintu ebiri accessible? Anti bantu beeyambisa obutamanya bwaffe n'obuteefiirayo kumanya, kubanga nze omuntu wamanyi jjajja wange obulungi tosobola kumanya nti jjajja wange atuma ebintu ebyebbeeyi bye sirina. Jjajja nga ayagala nsooke kwewola okunkolako ate kisoboka. So era ojja kwegeza nti bajjajja abatuma ebyo be bali gye tugenda e Tanzania n'ogenda ku Mutanzania simanya jjajja Kokoliroko yavudde egundi abo nga bayiiya nabo buki okukomekereza oleesa amagini bayiiya bulamu kati ayinza atera okuwa ebintu byotajja kusobola buli luteekawo bwoti oluba wansi nga kigazuukuka ogenda okolera twayagala kukola kati bajjajja abo tusaana okubeewala ne tusigala mu bajjajjaffe abatutegeera obulungi be basobola okumanya muzzukulu, kubanga ogenda okuyingira wali mu mbuga jjajjawo ne bw'otamugamba aba yategedde dda nti ozze, aba yategedde dda nti wooli n'ebyoyagala aba akola ki okubyatula just kwatula bwatuzi naye aba yategedde dda nti omuzzukulu alina ekimutawaanya kati nakulaga emitendera gy'olina okuyitamu okusobola okutereera. Bw'ogitambulirako obulungi bw'otambula obubi n'osobya obuzibu nga buzze. Naye okuteekako obukwakkulizo ku muntu obutasoboka n'omutuma omusajja gwe baatugamba kabaka waliwo kabaka yayagala kuweesa kabaka yina kyeyagala okuweesa oli namugamba nti genda ofune amaziga g'abantu simanya bwegati maziga bwegati ebitasoboka aba yagadde kulemesa. Mulimu omuntu nga bw'otuuka nolwamu ekikuba nsiko ye nga amaze ofuna ekikuba nsiko kye n'akugamba ebintu okulemesa nga tebisoboka nga gwe kennyini ojja kukita ojja kivaako naye ng'olwedde omaze okuwaayo akasente akoze eki akifunye kati bw'otabikola nga nakugamba tewakola ki tewabikola bwe buzibu kyova olaba embeera egaanyi kati abamu bakikola mu mbeera eyo bwetyo naye lubaala akutegeera tasobola tweyanziza nnyo tweyanzige ngenda kubanga abali mu kutulaba olunaku lwaleero mbasaba mbasiibulire wano eno mukama wange naye mute agenda akola emirimu gya kabaka tujja kubanga ate tulabagana olunaku olw'enkya era njagala okusaba mugenyi wange olunaku lwaleero abasiibule abeereyo n'entanda gy'asibira abaana abavubuka. Tweyanza nnyo okusogera ddala neebaza management eya Digital TV n'abaweereza bonna olw'okutuwa omukisa okujja okutuusa obubaka eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala obwo obukwata ku nnono n'obuwangwa bwaffe, kubanga eno yemu ku nsonga etaweebwa nnyo mukisa ebiseera ebisinga era ekyo kituwa lwaki ddala eno eyitibwa alternative Digital TV kubanga ewa omukisa ebintu ebyo bitaweereddwa nnyo mukisa kujja kuwulikika ku mpewo ez'entimbe ez'eterefayina ne mayengo ga rediyo. So twebaza nnyo olw'omukisa guno ogutuweereddwa ate n'okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okufuba okulaba nti tudda ku byaffe tubiwe ekitiibwa tubyagale ate tubyenyumirizeemu kubanga byetufuula ab'enjawulo ku bantu abalala. Tukubiriza nnyo bannayuganda bonna tulaba nagenda ku bavubuka okufaayo okwagala ensi yaffe era okulwana okuwa amawulire amalungi agakwata ku nsi yaffe kuba amawulire gano gayamba okusikiriza abantu okujja okutulambula. Ebyobulambuzi byebimu ku ebyo ebyanokoddwayo mu nteekateeka ya gavumenti gye twatandise ya NDP4 ebitunuuliddwa okuyamba Uganda okusitula ebyenfuna bya Uganda emirundi 10 ebyobulambuzi tenfold. Ebyobulambuzi kyekimu ku ebyo ebirowoozebwa nti bibina okikola naye tulina kikola nga twogera ku nsi yaffe bulungi tugitunda nga tuwa obubaka n'amawulire amalungi agakwata ku bifuula Uganda ensi ey'enjawulo. Era nkubiriza nnyo abantu wano mu Buganda ne Uganda yonna bajje balambula ebifo byaffe byonna weebiri biggulu okuva ku Mande paka ku Sande. Kakati abaana ate bazze mu luwummula tufube nnyo okulaba nti tujja tubalambuze bamanye ebyabwe bibakwatako mujje ku lubiri mulambule
abaana balambule ku masiro bamanye ebyafaayo byensi zaabwe ate n'okutambulako mu bifo bya Uganda ebirala omuntu buli wootambulako obwongo bwo bukyuka kubanga olaba ebintu ebyenjawulo kati okulambula si kunyumirwa bunyumirwa kyokka naye ne mu ntegeeraayo n'okumanya ne mu byokola okyuka n'omanya nti bano bakola bwe bati nange nsobola okukola bwe ntyo nenfunamu ekyokuyiga abavubuka Ssaabasajja Kabaka yabakwasa omulembe guno mu mwaka 2022 omulembe Omutebi gwaffe era ffe mu muli oguyina okulembera mu buli kimu mu mulembe guno obuvunaanyizibwa bwe tebulina kuba bwakwogera bwogezi Ssaabasajja yatuwa omulembe gwaffe Omutebi bulina kuba bwakukola ffe tulina okubeera abasaale mu nsonga zonna ezikwata ku Bwakabaka n'enkulaakulana yaabwo okutwalira awamu so twekkiririzeemu ng'abavubuka nti ffe abakutte omumuli bwe tuba tetukkiririzaamu tetusobola kutambuza mu muli ogwo ate bwe tuba tetulwanye kutegeera oba okuyiga bye twetaaga okuyiga buli kyokola kikole n'amaanyi bw'oba mu ssomero teekayo amaanyi mu kusoma bw'oba ku mulimu gy'okola teekawo amaanyi gukole n'okwagala kola n'okwagala beera muyiiya teekawo embeera ekusobozesa okuva ku ddaala lyoliko okugenda ku ddaala eriddako obuwangwa abaana bye tuzaala tufuba okulaba nti tububategeeza tububayigiriza kubanga bwe banaabuyiga bujja kuyamba ensi okugenda mu maaso mwebanyumwe ddala abalabi baffe tubeebaza nnyo olw'okutuwa akaseera kano nembeerako nga mulaba ate era tulowooza nti n'omulundi omulala tunaafuna omukisa aba digital TV ne batukomyawo wano ne twongera okulambulula ku nsonga endala. Toyanziza nnyo ebibuuzo ebimu mubadde mwakatandika okubuuza ate akadde ne mbasiibula bannange naye nze mumanyi emboozi y'obuwangwa enyinza okugitambuliza ddala paka ssaawa 5 ez'okumakya so njagala mbeerekereze naye ng'olwokutaano tuba tutudde mu buwangwa neno okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ebibuuzo ebisigalidde inshallah ngenda munoonyaako ajja kubanga ate asobola okubiddamu asobola okubibamanyisa agambye nti omukulu atugambye nti obuwangwa butandikire waka naye ate amaka gagasinga gabasingo maatha ekireetedde ddala obuwangwa okubanga buserebera ddala ensonga ezo tugenda kumunoonyaako era tusabe akadde asobole okudda wano era asobole okubanga ate ayigiriza abantu mwebale nnyo abatulabye njagala tusisinkane olunaku olw'enkya wabula mu ddakiika 3 okuva kati ngenda kubanga ndi wali eri ku Electoral Commission ng'omukulu Justice Byabakama ate ne omwogezi wa institution eyo Julius Muchunguzi boogerako eri bannayuganda okubategeeza butya ebyokulonda we bitambula nawa we batuuse n'enteekateeka zitya bwe ziri okubanga ate zikolebwa ngenda kubanga mbasiibulira wano mbeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awange. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.